oyimidde mu kyaki ozze mu kyaki oli mubbi temumuwa katebe mu kyaki bw'atulo yali ya ssente bw'ajja kulumbe mutwale emisinde bw'ajja mu kuzika mutwale emisinde emmembe gibaggweko amanya omuliga Servire Paul Godfrey twala okusooka okwebaza n'okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okweza emyaka 7 egy'ekitiibwa era neebaza mwenna abadde emikolo gino okujaguza emikolo gino nga gitambudde mwebale nnyo mwebalire ddala era Mukama akibabalire kitegeerekese bulungi nti Obwakabaka tebubadde bwangu ng'okulembera baddemu okusomozebwa kungi mubaddemu okuyita mu ttanulo ez'enjawulo okuva ddala mu tuzza ku Nnamulondo nga 3 Julayi 1993 e Buddo byonna ebyazze bibeerawo awo ne byoleka nti wali na olugendo lw'okutte kuba okakasibwa mu butongole nga kabaka. Kale nno abaali bakuze mu myaka gyaffe egyo tetwali bakulu nnyo ne tugoberera nti kyatwongera tuzuukusa n'otujukiza nti tulina belonging tulina gye tugwa nga tulina okweyambisa obuvunaanyizibwa yaffe okwongera okunyweza Namulondo ate n'enkulaakulana ku lw'obulungi bwa Buganda ey'omu maaso. Kale nno kabaka obuvunaanyizibwa ffe nga ffe abantu bwe bootwala abakukkirizaamu okuteeka mu nkola ebiragiro byo era byonna byonna kyoyogedde kyonna tutwalanga gospel truth kubanga totwagaliza kabi. Kale nno nange njagadde nteekeyo obubaka buno ku lw'obulungi bwa BSTV ku lw'obulungi bw'okukwagaliza n'okumanya nti tulina otambulamu ku lw'enkulaakulana ya Uganda nga nkwebaliza ddala n'okuyozaayoza nti gundagunda kyokka ebisoomoozo byo bibadde mpagi sedduke ate yongedde okunyweza ne wabaawo okwagala n'okukutakuta mu Bwakabaka bwo nga bateekebwawo abakulembeze ab'ekimpatiira nti nabo ne bafuuka Bakabaka mu bitundu byabwe so nga ebitundu bye bakajjalamu n'okwewanikamu bya Buganda ne tuwulira Kooki nti eryo naye yeeyita Kabaka wayo so byonna ebyo bisoomoozo naye obikutte bulungi kubanga Kayungalayo tiyo yakuwa okusoomooza naye n'ogikwataganya wadde waliwo baagala okukola ebirala ebisingakaawo n'osobola okuyisa Buganda mu mayengo ago kiraga nti okulembedde bulungi. Kati nno wezigyewo obubaka buno ndi mu byobulamu okoze akawuka ka siriimu kasenkenyeza abangi n'ababi abantu baffe bafudde naye ate ejjukira amaka mu Buganda ne mu Uganda tewali maka omuli ebijja oba amalaalo nga tewali yali afudde siriimu. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwo bukoze bulungi era otukumyekumye gy'emisinde egyabadde mu lubiri kyokka njagala ntwala obuvunaanyizibwa buno ate okwanukula omu ku bakulembeze ba beddiini wano Omusumba Kiganda wakuze statement ebadde ng'evvuula ebadde ng'etyoboola ebadde ng'enafuya wagambye bw'oti nti banditegese emisinde egyo egy'amazaalibwa ku Sande ku Lwomukaaga nti ne bannaddiini abalala naawe osobola okugendayo ogyetabemu. Mukulu njagala kubuuza kibuuzo gwayogera ekyo Buganda lyo gikoledde ki? Sikuulya kuwadde onano wadde taffaali wadde kiki tolina na statement wadde n'okusabira Kabaka nti tolina kye wali okoze. Kati abantu babange basobodde okugenda ne basinkana omutanda waabwe ke kaseera okuwonaazaako ennaku ke kaseera okwogera okubeera kawamu ne beefumintiriza ku stressful situations bayiseemu ebyenfuna ebibi okubwa emiga abantu basibiddwa mu makomera kati obukambwe n'obunyiivu n'ebirala byonna bwe bagenda mu lubiri basinkana Kabaka waabwe bawulira essanyu. Kati lekeraawo mulekeraawo okuwalampa ebintu byemutategeera bwebanga totegeera kibantu kibakola kiveeko. Ekyokuli wagambye nti gwe toyinza kuva mu kyaki ku Sande kugenda mu lubiri okugenda eri Kabaka kubanga gwowereza Katonda oli wa waggulu ye Kabaka w'Abakaba. Kituufu era tetunakugamba nti nawe jangu mu lubiri tetunakugamba jangu mu misinde kuba lunaku lwa Sande gobeera mu kyaki zo ffe tugende abakkiriza mwoli. Ekyokubiri ffe tukkiriza nti Kabaka kisigize kya Katonda. Bayibuli egamba teri toyinza kugamba nti oyagala nnyo Katonda naye nga muntu muno gw'olabako tomusaamu kitiibwa era ogamba nti otalina makulu. Kati goba oti Katonda oba omutegeerera wa? Kati mulekerawo okwagala okutusiriwa n'okwefuula ddala nti mutegeera nnyo ebintu bino. Buli muntu muleke akkirize ekyakkiriza. Bw'oba gwe togenze mu lubiri kubanga gwe wagamba anti ze siyinza kgenda eri kubanga oli Kabaka w'Abakabaka ate ono Kabaka wa buli kati ffe tuleke tugende. Mulekerawo okwagala okujoogajooga abantu nga nekyaki yakulema okuzimba musajja gwe. Abantu bali mu bibaati tosolooza kimu kya kumi buli Sande kiki okoledde abantu b'omu kyaki yo.
Olukuwalampi Namulondo n'Obwakabaka bwa Buganda mutwesonyiwe ku level yo Katikkiro wa Buganda akulema okunoonya n'omuwa ekirowoozo kye ekyo okusinga okiyisa ku mpewo n'ogamba nze mpa ekirowoozo kyange nti emisinde giberewo ku lunaku lwa mukaaga. Emikolo gimu bwe gibeerawo mu ggwanga gimu girina okuyimirira kubanga kati ebivulu bigenda mu maaso ate n'amakanisa gaggalewo kubanga abantu bajja genda ate mu bivulu ekyo ensi erina kutambula bwetu n'ekyo okuwalampa okwadde kuwalampa nakulaba Kabaka mu kamwa ekyo tokiddamu kikyamu kibi nnyo ddala mutuleke tubeere nga ffe ensonga zaffe tusanga ze twagala azironga azi ne mukyakiza mwe tujja ne mutukuula ekyo nkimazi. Akasonga akalala omukulembeze w'eggwanga yakoze statement n'agamba nti yadde yanukula abaka Parliament adde beemulugunya ku ssente obukadde 10 obwafulumye ne bujja mu bantu ne baziwa abaka Parliament. Okwanukula okwo kabadde Kazito k'amaanyi akavudde eri akulanga lopu mukadde waffe Mwanga Kivumbi yabadde mu ntebe mu kaseera kubanga mukama we Joshua yali beru wa ggwanga. Era ne bagamba nga Nopu n'abala nti abayidde ssente ezo waliwo n'ekiwango kye baataddewo mubasayiningeko abazivumirira n'abatazifunye. Kati President n'ava n'agamba mwe mwefula batuukirivu nnyo mulowooza nti no ate ze mujja mu basiyazi. Omukulembeze tewali yesinze butereevu nsonga yabadde yogerwako nti ssente ziwaziwadde ababaka. Yesu wadde mu kunnyonnyolako mu ngeri y'ekikolosoofu abategeera ebyamangu n'okubiwa obudde n'abalina obudde bwabyo bakutegedde nti wanya okudde ssente wazibawadde. Naye omuntu wa bulijjo yalowoozezza nti wamulese mu bbanga tiwannyonnyodde ekituufu n'ekituufu kiri kimu ssente baaziridde. Naye ekibuuzo kirimu ekyenene kigambibwa ti ssente zino muzisolooza ku ffe bantu ba bulijjo. Avuga akabodaboda, atunda akanyaanya, abatunda mukene, abali mu buloka, abali mu mirimu egy'enjawulo abalina obuzigo bw'abapangisa, abo bonna essente zaabwe zemukwatanga omusolo ne mugenda ate ne muzikuwa nfu ky'obakoleramu enguudo n'amalwa n'ebirala ate ne muziguliramu ababaka ba Parliament basobole okubanga bagamba bajja okusiriwaza abantu balowoozese nti babina kye babakolera. Kumbe ekyo kimukola ate kyongera kutatanya tekiri pro people wabula kiriwo to sustain mu bukulembeze omukwera mu buyinza naye si muntu wa bulijjo. So nze nandiwoozezza byonna nti ssente eziweebwa ababaka ba Parliament ez'amankwetu kubanga si ne muzigaba kiro ebintu by'ekibbi ebinga ebyekimpatiira ebintu bitalimu nti nno byakife kubanga Abaganda bagamba nti katali kabbe egumbo leka mu mulyango. Kakati bano ababbi essente bazifuna na kiro beekweka bwekwesi tekuli mataala. Lwaki baba bagenda okubawa omusaala tebagenda kiro? Abantu bafuga nga bagulirira bugulirizi bwekibanga tugenda kuyisa amateeka gazimba ggwanga lwaki tumala kugulirira abantu as if we don't pay them money tubasasula sale yaabwe eri mu mateeka naye ati nemala kugulirira bugulirizi nti ate bayisewo amateeka gemwagala because waliwo etteeka lyemugambire mwagala okuleeta erikwata ku nnongoseza y'ekkooti y'amagye kubanga kkooti yasawo neegamba nti kkooti y'amagye eriwo mu bukyamu naye ekibuzo kiri kimu bw'olaba ekyo bwe kiba nga kirungi lwaki olina kumala bagulirira kitegeeza kibi. Ekirala ababaka ba Parliament bonna abalidde ssente ezo abamu balina endowooza egamba nti simanyi bakoleki baba baziggyeyo bazikoleramu abantu ebyenjawulo bamalwaliro abamu ne bagamba nti koma n'ozikolamu by'ozikozeemu ssente ezo ojja kuba amaze okuligalayizinga nti obubbi bulina okugenda mu maaso. Kakati gamba kino nakyo ne kibeeraawo naye mulala n'agamba nedda ono lwaki akikola ng'oggyeko okuba nti yagala kuyisa mu bigendererwa bye kati ng'agaba ssente ezo kwe kwagala okutta lugimu z'abakulembeze bonna abandibadde n'ensa ng'ensi tekyabeesiga nti tukyalina muntu gw'ogamba nti ali mu Parliament alina ensa bonna baluvu nga n'abamu ku opposition batwaliddemu kamba ye ono akikola agala kumakira sure nti bonna babe nga basaabanye kyova nti teri muntu agenda mu Parliament abasinga bagenda okuvaayo either ate baiddewo abasinga obuyitibwa kumona mu Parliament babakuba mu kalwaki omukulu kyaba ayagala. First of all musabasaba nnyo ssente musabasaba ssente n'agamba kati omanyi kanzibawe ate male mbandike because ekyebuuzo kiri kimu ekyokubiri lwaki gaavuddeyo nnyo ne bitandika okujja mu mawulire ozaani yagabye amawulire ago kitegeeza nti nona azigaba abane interest kumeka sure nti bazibawa ate amala abaanike. Ekirala ne bannaddiini mutusaze nze ndowooza this time ne Samuel kati yabadde ekoleba wiiki zonna ezigenda maaso service zonna zandibadde kuvubira kintu kino nti bannange ani agaba ssente yagaba zaaki
nite mu byogala kubanga lwaki ate bafuka munadinga bakusimba emotoka namba bishop afuka bishop amusimbe emotoka buli afuka simanyani omukulu w'eddiini nga mukulu amusimbe emotoka kati obona ayogera ddi kubanga nawe obeera corrupt already kakati awe gwanga oli nti gwanga nonna fina tuli mukati abaga naye omuntu wa bulijjo mukalu akajja mu basabulire ddala tembawe ddala kalulu oyimidde mu kyaki ozze mu kyaki oli mubbi temumuwa akatebe mu kyaki bw'atulo yali ya ssente bw'ajja kulumbe mutwale emisinde bw'ajja mu kuzika mutwale emisinde muteekewo embeera emembe gye baggweko bamanye nti ssente y'ekibi ssente ya kibi awangale Ssaabassekabaka